bali kwekumira ku Royal FM awamu ne MRU TV okola kyamaanyi nnyo era akalimiko kaleke mu radio yaffe Royal FM awamu ne MRU TV. Olunaku olwaleero nga bulijjo tukomye mu studio zaffe nga tuzze n'abantu abakugu ku kitugenda okwogerako tuweereza abantu era ensonga zetugenda okwogerako nsonga ezikwataganye ddala ku muntu wa wansi. Abantu bangi tuwulira depression n'ibiki relationships. Leero tuzze twogere ku nsonga enkulu emu ddala esingidde ddala okuleeta obutabanguko mu mukwano, if I can say. Ne mu studio sirinzekka ndi n'abakyala babiri n'omwami omu nga bwe nagambye abakugu mu mukwano nga nsuubira ensonga eno omulamwa gwaffe ogwaleero bagenda kudigestinga bagenda kugumenyaamenya gwenno omunago omuntu wa wansi oba omuntu akwatibwako manyi twogera ku mbeera nga olabya ddala embeera gy'olimu kati tugenda kukwogerako olwaleero either ofunemu ekyokuyiga oba omukwano ogwesonyiwa. Kakati mu studio ndi mugabe namu abakyala babiri n'omwami ngenda kubasaba beeyanjuleko tugatandikira ku mukono guno tuleke tuwanjule omulamwa gwaffe. Abalabi ba radio yaffe eno tubwaniriza amannya nze Namata Reste nga ndi student wano ku Muteesa. Amanya n'eddoboozi ndi Kirimira Lawrence ku Royal FM mu Namasaka. Erinnya nze Nasugga Sharon nga mviriddeko eyo Masaka nga nzizo baweereza nange okubeera mu programu yammwe leero neyanzizanya akakisa akusema. Yes, alright. Kuba mukisa gwa maanyi nnyo era kyattendo okukolako ne bannamasaka babiri mu studio. Manye Masaka ewavaayo abantu ab'amaanyi bangi. Kakati omulamwa gwaffe ogwaleero tugenda kutambula chap tugenda kugumenyaamenya mangu naye omulamwa gwaffe guli nti obwenzi nsobi oba nedda. Mu mulamwa guno twagala kumanya omuntu singa ayenda oba singa akwatibwa mu bwenzi akikoze kagenderere oba yeesanze akikoze. Ng'era abakugu bano betuli nabo bagenda kumenyaamenya ensonga eyo tuvuga nga tutegedde naye ate era ebigambo ebyogerwa bino ebyogenda okwogerwa wano si bya MRU TV oba FM kuwabula oba ffe tusensula ekintu mu ngeri tugitegeeramu then gwe omulabi waffe oba omuwuliza waffe ne weesalirawo ki ekituufu. Ku mulamu ogwo tugenda kutandikira tutandikire ku Munnamasaka omukyala asembye eri Nansubuga Sharon okuva e Masaka nabagambye mpeereddwa nnyo ekitiibwa okukolako ne bannamasaka. Sharon twagala otubuulire omuntu bw'ayenda tugiyite ensobi oba nsobi oba akikola deliberate nagamba tuwaale kati ndowooza nze kampitireko ewaagundu so kanyendeko okiraba ng'ensobi twagala kuwulira gwe ng'omukugu kikyokyogerako. Neyanziza nnyo ssebo okunyongera akakisa kano nga nze olwaleero nziza okufaanya ensonga eno nga ddala bagamba nti obwenzi si nsobi wabula guba muze era omusajja yenna okwenda oba omukyala guba muzeegwe teba nsobi. Okusookera ddala tugenda kwogera ku kintu kino nti oyinza okusanga omusajja ng'alina amaka matebenkevu mu maka omwo alinamu omukyala alinamu n'abaana naye neweesanga ng'omwami oyo awankawanka agenda afuna omukyala ow'ebweru oluusi osanga omukyala oyo talina kyasinga kwona ow'omu maka naye ne bamukwatira mu bwenzi n'agenda n'azaala ebbali n'ayagala omukyala oli ow'ebbali n'amuzaalamu abaana. Kiteeberezebwa nti tewaba nsonga emutwala eri singa omukyala w'omumaka buli kimu aba akikola bulungi era ekyo ngamba nti obwenzi teba nsobi wabula guba muze oli ng'alina omuzeegwe ogw'obwenzi. So gwe mu nsunsula eba mu ntegera ey'omulamwa guno ogamba obwenzi si nsobi obwenzi muze n'okisamaliriza n'ogamba omwenzi muze era gwe muli ogamba omuntu tasobola singa osankibwa mu bwenzi kitegeeza ebanga nkolayo kuba muzeegwe ssebo. Tujja kukuddira katugendeko ku mwami amuliraanye mukulu Lawrence Munnamasaka omulala omulamwa gwaffe ogwaleero. Neyanziza akakisa kano akampeereddwa pulezidenta waffe omulungi era nga okusinziira ku kolegi wange byayogedde byonna ku nsonga eno eyatuleese wano mu studio zaffe mpulidde okusinziira ku kyayogedde
agambye obwenzi muze naye ng'ebiseera ebisinga abasajja bafuna obuzibu n'abakyala baba mu maka ensonga ejja bweti ofuna omuntu oyo ng'omanyiye buli kimu era nga ye maama w'abaana bo naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga abakyala bano nabo balinamu obuzibu bwabwe nga bo obuze obubaleetera okugamba nti okutuusa omusajja oyo n'awulira nga tali mumativu n'ekintu ky'aba alina mu maka era nga ku nsonga eyo ow'ekitiibwa nnyinza okugamba nti obwenzi si nsobi era si muze lwaki ngenda kyogerako nga ŋŋamba bwe nti okwenda ebiseera ebisinga ffe abasajja ogenda n'ozaala abaana mu mukazi omu n'okkakkana nga kyewali osuubidde mu baana abo si bwe kiri okugeza mubaamu emize abaana bano gye bakoppa ku bamaama baabwe n'ogenda okukkakkana nga weetaaga tirisi otabuletabulemu ofuneyo ku mukyalo ow'ebbali olabe ekyo kiba kitya n'ebintu empisa walowooza nti nfunye omukyala alina empisa abuuliriddwa naye emyaka gy'omala naye ogenda okukkakkana nga si kyali n'empisa talina kati oba weetaaga ofunayo omukyala alina ku mpisa okukkakkana ne bagamba nti oyenze naye oba toyenze era si muze ku sayidi y'abasajja teguba muze wabula oba ogezaako kulaba ddala ki kye nasubwa kye nali nnoonya okkakkana ate okifunye mwoli naye wosanga tokifunye ng'ofunayo omulala oyinza kuba nga akiyina mukulu Lawrence yagamba obwenzi buno si nsobi ate si muze nti nno kitwalibwa okuba nga kyekintu ekyetaagisa okusobola okugamba bwe ziba nti okusobola okufuna buliidi ez'enjawulo yagamba nti singa agenda n'afuna omukyalo omulala tajja gamba nti nsobi naye tegujja kuba muzeegwe naye ng'alabye oba omukyalo owawako ono abaana bamuzaalamu balina omuze gw'atayagala oba si kye yasuubira n'agamba nti naye bwe naagendako ewanakyetu mu ngeri ennuŋŋamu si nti muze oba nsobi ng'akirowoozezaako era n'akikonkuludinga naye kangendeko ewanakyetu kiwala mukyala mulungi ate abaana bazaddeko wala bampisa n'asalawo naye abafunemu abaana nkinyonyere bulungi ensonga yo basobole okuleeta empisa ezo eno bagatte be banene banne okitegeera n'omukisa guno gwawuka abakazi bano balina emikisa gya njawulo kati ono nakyo ayinza okuba omukisa gwe si gwe gwa Mariya gwe nasooka okukola ki okufuna naye ono bw'afuna emikisa n'abaana baba n'emikisa ajja kugabanya ku baana bali kwaba baganda obulungi mukulu Lawrence mutegedde nnyo byonna mukulu Lawrence ndowooza ensonga eyawukanamuko ne munnamasaka gwe basobola okufuna abemasaka beeguddeko ate ne batakkiriziganya eyawukanamuko ku nsonga eri naye nga tulinaba kusensula nsonga eno kasooke tulabe mukyala Lawrence yagamba atya ku mulamwa guno gwaleero neyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa nze kansooke kudda ku kyomukulu Lawrence kyayogedde sikkiriziganya nakyo ogambye nti okufuna nti osobola ozaala omwana ng'owasizza omukazi aye n'azaala omwana ng'alinamu emize watya yonna gy'ogenda okgenda nga buli gwogwako alina omuze gwe ate n'ekirala watya nga gwe omuze gwennyini abaana gwe baba bafunye nga guva ku ggwe mwennyini katereezeemu awo nze mba shuwa era ngenda okugamba nti kati kangezeeko ebbali nga mmaze okitegeera nze ndi kiriimi nnyo siinamu kaze nakamu naye kaba kava ku mukyalo oli kati gokkiriziganya ne mukyalawo no gwoba obadde naye gwoba owasizza kubanga naawe olina emize egyo tetujja gamba nti otuukiridde gwoba owasizza olw'emize egyo okulekawo n'agenda n'ayenda ewalala okikkiriza kuba gw'ogambye omukyala ayinza oba alina emize egye n'omulekawo omukyala toyina kwenda bbali lwaki omukyala talina kwenda bbali ng'ate gwe omusajja okkirizibwa okwenda ebbali olw'emize tekikkirizibwa bwe mba nasalawo n'enkuleeta mu maka nzikiriza kuba ebiseera ebisinga fe abasajja tetubalirwa nzaalo kati we mba nzikiriza ne ngamba kangendeko ewannakyeje Mariya gira onninze nja kudda onninda tekikkirizibwa gwe omusajja akola ki genda omukazi ekyo nkiwakanya lwaki nze ng'omukazi nga nfumbiddwa bawange musezi bawange musezi naawe lwaki lwaki nze sigenda nenfuna omusezi kati wanagamba kafubanange mba nyenda zaala abaana abasezi omukazi olina kumbudaabuda we mba ndi musezi bumira akaze kange kati gwe lwaki tombudaabuda nga nina omuze wange lwaki tokagumira ogenda ofuna omulala kati nno kiri bwe kiti nze wengendako eno ebbali njagala ku child spacing eyo oba oba okitegeera kati we sigenda nyinza okufunamu bonna naye njagalako child spacing eyo nfuneko ebbali eri
ndeete ekika kikole kikiwere efe ate no tusangibwa abasajja nga ffe mu famire ffe tulina mulina okuza ekika bulidi ez'enjawulo kati kyekyo obuzibu bwe buva gw'omukazi ojja kwagala nze kyendaba oyinza okwagala okyusa mu bulidi n'ogenda gobadde naye musezi n'ogenda n'otuukayo n'ogwa ku mubbi awo ki kyoba oleese kati wefuna omubbi nga nte si kye nali nasuubira ate si nga ngezaako bakase babaayo onootuukawa ate n'oyo kate gw'ogamba nga naye alina akaze ke wensanga alina akaze kale tebaggwayo Sharon abaayo nga naye ngezaako ndaba paka we mufuna ate mba nkimanyi nina omufuna emyaka gigenda obulamu kati tobubase ku mulamwa gwaffe mukyana gw'ogamba obwenzi nsobi oba si nsobi obwenzi muze aba muntu ng'alina omuze gwe olaba abakyala n'owookola ekintu omusajja n'omuyonja n'omulabirira buli kimu n'okikola era afunayo owawa bweru oba butasiima sikitegeera naye ng'omuze abasajja muze teri gw'ogamba munagenza nenjagala ono nsobi just yankute nedda oba ogenderedde kuba naffe abakyala tukemebwa n'olaba omusajja naye weŋŋambira nti